Shamimu obadde olina okubeera ng'okkakkana owa omusajja w'ekitiibwa kubanga abantu baakulonda ku kitiibwa ku sympathy ku plan omusajja we gye yateekawo. Omukazi yenna amalira naga nayebaka n'omusajja omulala nga akulesse ewaka aba amaze okutyoboola. Omukazi yenna bw'ayenda n'agaba ebitundu bye eby'omubiri aba asobola okukuwa obutwa. Ekisooka kya byonna kye njagala mumanye abasajja, malaaya taswala. Nakugamba omukazi afuluma mu nnyumba n'agenda n'awaako omusajja omulala n'akomawo. Just Katonda aba akubikiddeko kasubi oyo asobola okutta. Mwabawuza nti simanyi Shamimu Malende wakabi nnyo, omusajja yamulese. Oyo Shamimu yali feri. However much nti yali mwavu alina n'amaalo. Ojja. Tosobola kuvaayo ku muntu gw'owangadde naye ebbanga ddene n'omuyita omubbi. Kati gwe Kkojja Kagatto nze nkubuulira amazima. Ekikuyisa omuntu omukulu omukadde w'oku kitundu kubeera nti ebintu by'oku kitundu ogenda bikwata mu bitundutundu. Musajja mukulu kinvinvi n'odda ku mwana omulenzi n'okomerera n'okuba n'ovuma mu smart wire. Smart wire kye yayamba omwana wammwe okufuuka M. Ebyo ebivumo byavumye omwana wa munno naye beeko olunaku nga babivuma mwana wo kubanga gwe tebakyasobola bikuvuma waweebuukana. Emyaka gy'alina n'ekitiibwa kye akiwe ebyo ekiteekeddwa okukola. Zaani kubeera muzeeyi kinvinvi ng'ate ofuluma mu bintu bya mwana wa Nassali. Sajja mukulu wumba envi era baba nga famire bwetyo bwefaanana. Mwana wange ow'obulenzi kakkana. Kati ogenda kwebuuza kwani kubanga eno ku Shamimu omutwe ebyandikulemeredde wandinoonyeza Kagatto omukulu ebyamuvuddemu wabirabye. Babuuzaako bonna bakyekumidde ku Mimidia omuweereza Omuzeeyi Masembe. Ndi ne Kkojja Kitonsa abadde amuzeeko nnyo ebbanga ddene. Tuli makinde ku woofiisi. Kkojja Kitonsa. Kampuni bagita Kkojja Kitonsa? Bakitonsa. Nkola n'abantu bangi ab'enjawulo. Kyoba ebeera jjeno n'etuuka Bakitonsa. Neeva ku kubeera gw'omu. Era si yange omu nze ne bwe mba siiwo kampani esigala egenda mu maaso. Tolinga abantu bamu wabataliiwo kampuni egwa. Nze nsobola n'okumala omwaka nga siyingiddeeko ku ddwaliro lyange. Naye ng'esigala ekola. Operatinga kubanga erina abakozi. Nze ebiseera ebisinga amaanyi gange gali nnyo mu production. Okutabula ekintu ekirungi ekinaaleeta muzeeyi omwaka guno n'omwaka ogujja. Malirawo nze sirwanira na balwadde bapya. Nze already nazimba base yange, empire yange. Omuntu akozesa ku ddagala lyange. Ekizibu nnyo okuddamu ofuna ekirwadde kyanaakitwala walala nga namuwonya ekyasooka. Nze nina nnyo abalwadde abakadde okusinga abapya. Buuza ku bantu Kkojja. Amannya nze Kkojja Kitonsa, Kkojja abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Nakugamba nti nze abaana nkomya ku myaka 10. Okola ki? Abaana nkoma ku myaka 10. Kitegeeza gwe wenna ali wansi w'emyaka 10 okuva ku myaka gumu okutuuka ku myaka 10 oli mutabani wange. Bonna baba baana bo. Bonna baba baana bange era mwenna mbalamula kyenkanyi. Nze siringa bano Bakkojja ab'ebirakalaka Bakkojja Kagatto. N'akwatako sayidi emu n'akuba omwana w'abandi okubula omulomuzaamu ebyeru. Kye kimukubye kumuteerako mmere ya kyamisana. Kkojja. Mmere. Abo abantu abataakolera mbudde bwabwe bw'alaba omuntu eyakola looza kamuvumire ampe. Puleeti y'emmere yekuvumya nze mbalaba wano abaana ku social media. Ne wabaawo olutalo nga lulimu parties 2. N'alondako pati emu ogenda okulaba ng'akatambi kafulumye ali ku lusaniya lwa mmere n'ogaa nti ono bwedda lusaniya lwa mmere lwe lumwogeza lutyo. Tugenda mugendako Kkojja omuntu oyo otubuulire. Kagatto. Oyo simwongera namubuulidde dda. Mu bye namubuulidde aggyemu ekyokuyiga. Emyaka gy'alina olina kuyigirwako buyigirwa. Bintu by'amakulu so si kuvuma. Emyaka gy'olina osobola otuuza Malende n'omwami n'ekuba kwawukana. Ne baawukana nga buli omu asigazza ekitiibwa. Anti agamba Malende ono omusajja gwe tebakumanyi. Nga tebamumanyi batya nga yeebase ku muwala wammwe emyaka 5. Ye muwala wammwe yamwegaanye nga ye amwanjulanga bbaawe. Era bwe yazze teyatugambye ti omulenzi gwe mbadde ntambula naye. Yagambye omwami wange twawukanye olw'ensonga bweti ne bweti. Kyokka ate ggwe olw'okuba oyagala ekitole ky'emmere. Ate ggwe n'ovaayo n'otandika okuvuma omwana. Gwe yandibadde agamba nti kale bwe mba simumanyi mu mbeera eno kubanga abasinga obungi entabaluganda ebeerawo mu bulungi oba mu bubi. Musajja gy'agenda. Sobola okubanga wano Masembe tetukwata sikumanyi. Naye ne wabaawo omuntu bajjongoyi n'afa. Ne twesisinkana ku kufa kwe. Ne tufuuka baaluganda.
tubirabyeko ebintu bingi naye kati gwe musajja mukulu kinvinvi nodda ku mwana omulenzi n'okomerera n'okuba n'ovuma mu smart wire kyeyayamba omwana wammwe okufuuka MP. Smart wire kyeki? Smart wire ye muntu eyeegatta ku mukazi ng'omukazi yamuwa ssente. Ono baali ki? Ono baalu mukwano kubanga yamusanga munaku. Bombi? Bombi baali banaku. Beesitudde wamu. Bombi baali banaku beesitulidde wamu. Kati gwe bw'oŋŋamba nti abantu abeesitudde olw'okuba mulaba ono alinako w'atuuse asobola okukwatira emitwalo 2 n'agikuwa n'ogenda n'olya emmere n'ogamba nti kanvume. Abamu nno bakozesa advantage n'agamba kanvume oli omulenzi ajje gyendi. Ebyo ebintu by'ekisirusiru ebyo atateekeddwa kuba munno nga bamuyita junior afulume. Agende ebweru akole TikTok ze ffe wano tuzikusomesa ggwanga. Kituufu. Bamuwe akatebe jjonguli muviire omuwe ekkubo agende ebweru. Afulume kubanga avudde ku mulamwa nga Kkojja Kagatto. Ye yaguvuddeko dda. Kati gwe Kkojja Kagatto nze nkubuulira amazima. Era nakugambye okuddamu okulaba yenna YouTube nga otudde ku peegi y'omuntu nga weeyita Kkojja yenni gwe ngenda okukwata. Osaba Kkojja Kagatto. Muzeeyi tola nti oli mukwano gwange. N'otuula ku pano yo n'oleeta omusajja onagamba nti nze Kkojja. Ngenda kukuba gwe jjeeke. Kkojja kyeki? Ekitiibwa kya Kkojja kirambikibwa kitya? Kusengejja nsonga. Kkojja tawagirangako pate zonna kwawukana. Kkojja tavaayo kuvumako muntu omu. Ekigambo Kkojja kusengeka bivumo by'ogenda kuvuma ng'ogenda bivuma abantu bameka? 2. Bonna bategeere. Ate si mu mbeera ya kutyoboola, mu mbeera ya kuwuliriza. Nakubuulirira. Y'oyo Kkojja. Naye kati baano abakyanoonya emmere nga beetaddeko ekigambo kya Kkojja mutuswaza. Musajja mukulu, wumbawumba envi, embe ekintu eky'amakulu ky'olina okukola. Akola atya? Awumbewumbe envi z'alina, emyaka gy'alina, n'ekitiibwa kye akiwe ebyo ekiteekeddwa okukola. Zaani kubeera muzeeyi kinvinvi ng'ate ofuluma mu bintu bya mwana wa Nassali. Ate nga weetaddeko n'ekitiibwa kubanga kyo wandibadde n'ekyobukulu. Tumanya nti okutegeera si tteeka. Kiyinza obba ku myaka gyo tonnatandika kutegeera. Nannategeerera kwemeka. Anti ekyo kyenkugambye. Yaliwo ku mulembe gw'Obote. Ekyo kyenkugambye. N'ogw'Amin. Ekyo kyenkugambye. Nannyini kiggwa yakiweebuula. Oba wasazeewo kweweebuula tugenda kukuweebuula. Tugenda kukuweebuula. Wano we tulaga. Bw'oba osazeewo kweweebuula naffe tugenda kukuweebuula. Ne bw'onooba toyagala kweweebuula ogenda kwewa ekitiibwa tujja kukuwa ekitiibwa. Masembo yalo bw'ofuna obutakkaanya ne mukazi wo olw'okuba nkumanyi nnyo nze nzire ku mukazi w'onvume. Gwe abantu abamaze ebbanga lyonna ng'obeerako obwereere olinabeerako obwereere. Baade basula 2. Nze ate nzije nnondeko gwe nvume nga sinaba nakutegeera kikyavuddewa. Ekikuyisa omuntu omukulu omukadde w'oku kitundu kubeera nti ebintu by'oku kitundu ogenda bikwata mu bitundutundu. So si kujja kapaalo. Mpulira ennaku nnyo ku musajja ono era mpulira ennaku ey'ekizibu naye nze nakugambye ngenda kukusaalira edduwa. Ebyo ebivumo bibavumya omwana wa munno naye bebeeko olunaku nga babivuma mwana wo. Kubanga gwe tebakyasobola bikuvuma waweebuukane. Kkojja toli bukoliba? Tuwaŋŋane ekitiibwa. Oli omwana alina ebintu bye yakolera muwala waabwe oba muganda waabwe whatever oyo Shamimu. Beenenako oluganda. Ne bwe baba nga famire bwetyo bwefaanana. Mwana wange ow'obulenzi kakkana. Kati ogenda kwebuuza kwani. Kubanga eno ku Shamimu omutwe ebyandikulemeredde wandinoonyeza Kagatto omukulu ebyamuvuddemu wabirabye. Kati kyolaba nti nno wawonye buwonya nti Allah tagera kibi. Ate mugamba mulenzi gwe sirika n'ewaffe tetukumanyi. Temumumanyi mutya. Abadde akyabeetegereza era olaba byabazuddemu byebyo. Ono omwana abadde akyabeetegereza era byabazuddemu byebyo. Kati neebuuza kwani. Waba bafunye obutakkaanya ne Shamimu? Omukulu gwe yandibadde akubira essimu ng'ebyo bye bimuvaamu. Famire eriwo eyo.
amaanyi gaba gakuggwamu gakuggwa bugga mbadde nkyali mu kweyanjula nze Kkojja Kitonsa tuyiseeyo buyisi nze Kkojja Kitonsa waba Kitonsa Abo Group ndi wano tukoleddeko wano Masemba nkyaliddeko ku ofiisi yange ofiisi esangibwawa esangibwa Makindye ku Golden Plaza room number 3 ku kifo ku fule ey'okubiri okulinaana H&M restaurant oluva ku H&M restaurant ekizimbe ekiddako kalina yennyini eyeddako oyambukira n'otuuka ku H&M nga njagala ofiisi ya Kkojja Kitonsa bajja kugamba yambuka waggulu awo ekizimbe kye kiddako yambuka ku fule ey'okubiri kozi gwe teweekweka oba tolina gwe wabba ate nze ani ammanja okuleka nze mmanja mmwe okujja okunona eddagala bandi bateerawo tuleme kwekwasa mbw ate simanyi biki nze eddagala ndibateereddewo mujje mulinone weeriri waggule alikozesaako yabuulira omulala naga likola enamba y'essimu jagirabaawo wansi biningewo bulungi nnyo sobola okugjako mu ka inbox ne twogeramuko kino abaami ab'ennyoma mu sayizi abanafu tulina challenge zetufuna Kkojja tujja ne tubabuulira ebintu byaffe tugenda bisanga nga bisaasaana anti nze emyaka 15 ndi mweno seki kyogamba nakafuna omuntu omwoyo gwensibidde ekyama ki ebitabo biri awo 50 bijjudde birimu mannya g'Abannayuganda n'abatali Bannayuganda anti nze sijjanjaba Bannayuganda bokka East Africa ne Europe okutwala zonna bwe kyomanya nti olajja ng'akimanyi emugumu ekyama kikoma wano byonna weakugambidde awo bikoma kyogamba gwe sikujjanjabangako ate pali wali oyogedde bikoma wano nze sibabukanga bano bakojja kagatto naye Kkojja Kakata yakunyiizizza saagala musajja mukulu kwemala mu kitiibwa ati tutandikirawo Kkojja ensonga ezabaddewo Shamimu yasooka ovaayo n'atunyonyola n'agamba omusajja gwe twete badde mu kunyigirizibwa nawambibwa omusajja oyo yampamba ekyasinga omunyiiza mukwano gw'enfanfe gw'abadde abeera naye yeyamuwamba abantu ne beebuuza Shamimu ebintu bino tetwabikubuuzizza wootyo wadde olina obikwata okujja mu mawulire nga ggwe Kkojja yali alina bikwata atya ekisooka kya byonna kye njagala mumanye abasajja malaaya taswala ekyo kyabasajja njagala mukimanye nti byoliyagala omukazi nga malaaya manya malaaya taswala omukazi yenna amaliya nagenda neyeebaka n'omusajja omulala nga akulesse ewaka aba amaze okutyoboola ekyo kyokka kimala kiba kimala ekyokubiri omukazi yenna akeera ku makya ng'alina essimu ye ng'alina abasajja b'ayogera nabo n'abawa ne respect okusinga gwe amulabirira buli lunaku ekyo aba amaze okuwewula kyekyokubiiri ekyokusatu omukazi yenna akwate ekkubo n'ayagala omu ku mikwano gyo omu ku bantu b'omanyi abakulinaanye kityo aba amaze okuwewula nkuba byakulabirako bitonotono ebisookerwako n'otegeera mbu omukazi oyo sikyalina kati ate najja n'akola ekintu eky'obulabe ekisembayo ddala n'agenda ne yeebaka n'abantu abakumanyi sikuleka okufa kw'owulira ebyo byenna bw'omanyanga bw'ozuulanga mukazi wo nti takuwa respect tubiraba abakazi bajja ne babeera n'abantu be badeetinga ebbalwa n'ababeera n'emikwano gyabwe oli mukwano gwe katukeze nti oli mukwano gwange oba kale oli mukyala wange ne wabaawo kesimu ne daivatinga nga ya muntu ng'omanyi najja ku ssimu yo n'avuma bbaawo omukazi n'asirika ekyo kyokka kiba kimaze okukola ki okutyoboola ate n'asigala ng'agenda mu maaso n'oyo omusajja akuvumye okitegeera nkufuna kati ebyo byonna bye bimu ku bintu byolabirako omukazi nti ezo red flags otajja kubeera soboka omusajja ono yaziraba n'asirika yalaba kubanga essimu y'amalende n'omusiguze kwaliko mami nze mulenzi yankubiddeko actually yesterday nga amazola bana interview gye nakoze ne Moze oli owa Megatron mwami nakwena ngamba Kkojja ebintu byonna nga woobyogedde bibadde mu famire yange yabadde agezaako awo okwagala okunnyonnyola ne ngamba nze situation ntunuulira nemanya bwefaanana tonnyinnyonnyola bireke era bino bye nkugamba buli musajja ali eyo bw'oba ng'olina ebintu by'oyitamu ebifaanaganako bwe biti nga omukazi atandika okukumanyira kuva ku ssimu kwatandikira
kubanga omuntu amukwana amutandikira ku ssimu ye, bw'ava ku ssimu ye ne biranda paka mu kwemiitinga wonna omukazi aba ali mu kukumanyiira akacyayi jangu tunywe, ebyo byonna omukazi aba ali mu kutyoboola nakuyisaamu maaso. Kyokka gwe nga gw'osibiddeko olukoba. Ate ebiseera ebisinga ekyo kiri nnyo ku bakazi abatamanyi kye baagala. Naddala abakazi bakimpadde, bakyala kimpadde, abakyala abampemempeme, abakyala abawumbatuutu, ebyo bibeeramu nnyo. Era bw'ofuna ng'omukyala ng'ali mu kategore eyo, Allah bw'ajja n'akuleetera ekinene n'omwawukanako, tokubanga ndeka mwoyo. Ogamba nti alhamdulillah. Era gwe Nsuubuga. Ono Bawamalende nawulidde erinnya erimu lifaanagana n'erya Dr. Amza. Sebunya. Baye Sebunya. It is okay. Kyonna kye kiri. Kakkana bukakkanyi. Wawonye buwonyi na butakuttira mu nnyumba. Omukazi yenna bw'ayenda n'agaba ebitundu bye eby'omubiri aba asobola okukuwa obutwa. Osobola okuvaawo asigale? Osobola okuvaawo asigale. N'ebbeetu lye lino? Bulungi nnyo anyumirwe. Okitegeera Masembe. Buli lw'obeera n'omukazi n'agenda n'eyeebaka n'omusajja omulala kyangu nnyo okupangira okujja obutwa. Kati jjukira bye nawuliddeko mbu Maulana. Muyakwata Rain. Wamma. Maulana ogenda kubuzaabuza abantu. Omwana wange Maulana yasinga okunkolera. Maulana y'amasannyalaze. Rain yagala obwa MP. Imagine. Oli mu kwagala kukulembera abantu kati olaba otandise kwewa buyinza nga tonnafuna ntebe. Bonna ofuna entebe togenze kulumba ku kitebe nayo kyankalanyeeyo. Ate kati wano n'abalonzi. N'abalonzi bonna. Wali wano kansala omu Makindi. Yayagala abalonzi bonna ne bamudi campaigning entebe teyagituulamu. Kati ate gwe oli kuba foot soldier bw'osobya ofuuka ow'amaanyi. Kati tasobola kubanga talina buganzi mu ba foot soldier banne. Kati ate oli mu kuzina baka foot soldier. Obamalako emirembe, okoze kino, okoze kiri, okoze ebintu ebitanyuma. Onyiizizza nnyo Maulana bw'obanga okutte ku mbeera efaanaganako ko bwe. Ojja Rain. Maulana engeri gy'abaddemu mu buvuyo bw'abakazi. Simanyi lwaki atekiddebwekityo. Abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mbasaba ekintu kimu. Mubeere bakkakkamu. Mwabawuza Shamimu Malende. Mwabawuza nti simanyi Shamimu Malende wakabi nnyo omusajja yamuleze. Oyo Shamimu yali feriya. Ekisooka kya byonna. Yes. Ekisooka kya byonna. Shamimu obadde olina okubeera ng'okkakkana ow'omusajja w'ekitiibwa kubanga abantu baakulonda ku kitiibwa ku sympathy ku plan omusajja we gye yateekawo. Omusajja talina kyakoze. Ebyo buli muntu yenna omusiru ajja kukyogera bw'atyo naye ffe abagezi abalaba tumanyi alina contribution gy'akoze. Omuntu omugagga si yayamba omwavu yekka n'omwavu kyavu nnyo okuyamba omugagga. Wano twakikwata bubi nti bw'embeera n'omugagga y'alina okunnyamba. Bwero kimanyi nti amagezi g'omugagga obugagga bw'omugagga bwonna butambulira ku magezi g'omusiru. Kyovula osanga nnyo abagagga ng'era akolagana nga myavu lwa nsonga nti omuntu ono omwavu aba alina pulaani nnyingi okusinga omuntu alina ssente. Ne bw'aba teyamuteekamu ssente nze kye mmanyi nti pulaani gye yatema ye yafuula Malende ekyo kyali. Era mmwe abantu musooke bwe nalabye kuyanko olina omumwogerako naye ng'ate nnina omumwogerako olw'obuwuttaabu. Bwe nalabye ono omwami Kagatto ng'avuma omulenzi ono ne mmanya mu butuufu abantu tebasaana kuyamba. Abantu tebasaana kuyamba. Ate ayagala kujja kuyamba bantu. No, anti omuntu yenna ne bw'aba akugambye nti toyitaawo waliwo ekinnya. Aba akuyambye. Nga omusanze ku bigere nga ye wa mmotoka aba amaze okuyamba. Naye kati mmwe mutamanye nga buyambi bw'abantu na biki balina basasula. Ng'omuntu bw'anaayambanga mujja musasula mu bulumi, mujja musasula bubi, mujja musasula mu bizibu, kibi. Nze era nagambye ono omulenzi nti gwe tobonaabona. Wagabisa ddyo kkono teyamanya. Empeera yo ogirina. Ekirungi kya byonna nti ono ye Shamimu nalabye ne Seka Kityali mu complaininga nti tasaala.
omulaba wa kati mu kubeera nga tasaala ebizibu byayolekedde bingi gwe manya bumanya ti Allah yatandise dde omubonereza mu tayimu ey'okumuwa kampeyini ekitiibwa kye n'akiyiwa yennyini n'akiyiwa yennyini yeeviriddeko okweyira ekitiibwa kyennyini ye mwennyini n'ayiwa ekitiibwa kye kitegeeza Allah aba atandise okumuyiwa amadaala anti Allah togenda mumusanga awo akusasule ye asasulira mu bikolwa nebubeera ddi obwedde ye omulenzi alabika ayise mu kunyigirizibwa ebbanga eriwera Allah ali mu kumuddizaawo Allah ali mu kumusasula omulenzi ono kyadde kyetaaga okujja mu mawulire aliwa omulenzi of course yabadde alina okujja gw'omusiiza akasa mumubbi nga bw'ali omubbi alina okulaga nti nze sibbangako naye embeera eri bweti era kye yakoze kye kituufu ne mu kuwa egundi ne mu kwogera ku Shamimu yamwogeddeko ng'amuyita mukyala we tannamuggyako kitiibwa era n'amugamba ajja mu mawulire atereze erinnya lye kyayagala tofaayo tomusaba kukutereereza linnya tugenda kukutereereza erinnya lyo kuba toli muntu mubi ebyaddala omulenzi takomawo namugambye taddamu kola yintaviyu ezo asirike fe abakulu b'oku kitundu tusobola okwawula omuguunwa ku mbwa gwe kyogamba bw'otunuulira saga nga bw'etambula pate zino ebbiri omwami neshamtono yawula muguunwa bamaze obbawula ekyo kirabwa n'ayonka nabadde nzize okanda katabani kange kali mu siniyattu nekangamba naye taata wano Shamimu yakoze bubi olaba omwana wa siniyattu wakitegeerera olwo ate abakulu eri kati kyenkugamba nti abantu kyangu nnyo soma ebitabo byabwe ne biba bukala ate amagezi amazaale gasigadde wansi era gwe tobereyo n'ogamba nti oba looya oba MP nti kyagenda okwogera kyengenda okgenda nakyo nayo gyebali ababuyabuya kitegedde bulungi so kati mulenzi gwe mutabani wange nakugambye todda mu mawulire ekyo kiwayogedde kimanya omukyala mulekere ekitiibwa ye kakikuggyeko mu kwogera omusajja bwe yabadde ayogera omukyala ono yamulekedde ekitiibwa kye omusajja alekedde omukyala ekitiibwa atya kyobola yamuyise mukyala wange mukyala Shamimu Malembe nkusaba oveeyo nange otereze erinnya lyange okwawukana terubangako olutalo gwe omukazi yenna bw'olaaya n'osalawo nti eri gy'oyenze gy'oyagala okgenda bw'oba ogenda tambula simati lwaki oyagala kwonoona ekiro kyamu lwaki oyagala kutulaga nti ekikugjewo wadde bunafu bw'oli kyayagala okutulaga nti ono ayina obunafu omanyi Katonda nagamba atonda abantu ngeri abantu be yatonda nga balina kuba bannakyeyombekedde nga bw'alaba omuntu ng'amulabirira alulaba ng'olutalo gye bali abo n'eddiini eboogerako mulimu abakazi betalina kuwasa ebyaddala kyoba nti eyo n'abasajja batalina kuwasa ebikiri mirundi ebyo eri abakazi abatalina kuwasa eriyo n'abasajja batalina kuwasa nkugambye mu mbeera bonna eddiini eboogerako nti abakyala bakyakula sajja nga ye waalabira omukisa nti omusajja yamulabirira ng'ajja kuvaawo agende kavubuka mubalaba gye bali kati noono Shamimu mwagwa however much nti yali mwavu ayina n'amaalo ojja tosobola kuvaayo ku muntu gw'owangadde naye ebbanga ddene n'omuyita omubbi kyogamba mu bufumbo ng'owangadde n'omuntu ebbanga limaze n'omuntu eddene tosobola kuzibira kyama ekyo aba akubbye eki Shemu teyawadde ebbaawo ekitiibwa n'akamu bwe kati era si mukazi muki kyenagambye twe tuyita bakimpadde si mukazi kubanga omukyalo omutuufu omuntu ne oba osuze naye ekiro kimu there is some respect koyina omuwa kituufu kati omuntu gw'osuze naye emyaka 5 n'omusobi giba mingi lwaki essaawa eno lw'omulaba nti mubbi lwaki tewamulabirawo wali luli maama gwe alaba ennyo looya MP lwaki tewalaba luli mangu ti labika nkoze ensobi nfunye mubbi okujja tugamba kubaliga yagadde kuziba kituli kye kiri yagadde kati omukazi bwe bamukwatira mu bwenzi tasobola kukkiriza omuggyeko wiini ayina kudda mejinga n'akulaga ajja nakugamba tale tamalaako babyogeranga buli era womanyiranga nti wali wagwa ku nkucwa
mukazi vaayo mu mawulire nakolako statement wotegeerera wotegeera nti nali nagwa ku nkucu musajja ono abadde ku nkatu nkucwa si nkatu nkucwa ya mukazi kojja bulijjo talaba omuntu agenda kwebuuza omusajja yatugambye omukazi yafuluma ennyumba saa 9 n'amugoberera obo bonna bugumiikiriza na laavu gy'abadde amuyinako abadde yeesiga mukazi we kumba ali kuki ku mulabe we nakugamba omukazi afuluma mu nnyumba n'agenda n'awaako omusajja omulala n'akomawo just Katonda aba akubikiddeko kasubi oyo asobola okutta ebyadala iye layisi okujja mu bulamu bw'ensi kati kankubuulire omukazi ofuluma n'agenda n'aba mugumu ne yeebambira omusajja omulala n'amazzi ne gajja n'akolatya n'akaaba n'anyeenya n'ekiwato n'awaana mbuulya bigambo ki byaba awaana omusajja oyo omusiguze byataafuna wuwo no ne bwaba yabifuna naye omukazi yena atali mugumiikiriza kyangu nnyo okukola ebyo ebintu tegedde bulungi kati ebyo byonna byokompe yalinganga n'omanya nti mbadde nsuza kiki mu nnyumba kyamimu yeetyobodde nnyo tosobola kuŋŋamba nti oli mubaka wa kibuga Kiramba era ku Nabaira wabiraba lwe yeetyoboola n'omwami we yataddangamu kufuna byabufuzi biri ataddangamu kati ne Shamimu ekyo kye yakoze yeesimidde entaana nga guli mu 9 n'omukka omweru gutandise okufuluma mu nnyumba yaabwe kati ndabayo gwa bbulaaka eyo kaadi tasobola mpozi omanyi omukazi malaaya asobola okuba nga ekibiina kyonna akiwadde tewabulidde omusajja byayogedde naga mulimu n'abakulu ku kitebe abaakwatamu sobola okuba nga ekibiina kyonna akigabudde kati nga bo baagala kukuumira malaaya yaabwe mu kibuga olwo kibeddeyo gye tutabadde tutalaba kibadde kitya anti kyekyo kye nkugambye naye buli omukazi lw'oyenda nodda eno ofuna erinnya ebbi ekyo ekyokubeera nga bakuyita malaaya omukazi yenna kasita obaliga bwe biba nga bituufu omukazi yenna toteekeddwa kuvaayo n'okola statement ku musajja gw'omaze ne ziba ennaku 3 ng'osuzeeko naye kubanga osobola okugumiikiriza ekyo n'otakyogera n'okireka okwawukana tteeka Shamimu oba wakodde okwoyo omusajja ono ku kitiibwa kyo ne respect yo n'abantu kye bakutwaliramu n'endaba ffe gye tubadde tukulabamu ng'abantu obadde olina kudda bbali ne mwesootinga ne mugamba neetukite twawukane mu mirembe ne mwawukana mbitiibwa kubanga omuntu yenna kasita ofuuka obw'obuvunaanyizibwa kwa kati tosobola kumugamba nti nga n'omwana abantu tubalaba talina kyali omuwala ayita bbaawe n'amutuuza ne baawukana bulungi tubalaba bwe gwani atasobola mmutuuza noga akantuuze buli omukazi lw'oyagala abasajja babiri ng'oli mufumbo tetujja kuyita mukyala tumuyita ki oba ofuuse malaaya kubanga omukazi buli lw'obulwa stage ogenda olaaya bulaaya wano ne wali nkufuna ebyo ebintu by'oli mu kukola ogwe osobola obbikola olw'okuba olina obuyinza busobola okukuvaako enkya tubirabye bulijjo ate yenna omukyala taba na buyinza kutubeerabira ku nze nina abantu abamu benzikiriza bessaagala kale nga kuba nti nno twagala nkyukakyuka ejje mangu olwo ebintu bye mba ssaagala kugamba nti omuntu ono ne muwerako ekizampo naye nze nsobola okuwerako ekizampo ku sipiika wa paalamenti olwaleero mukazi namba 3 mu bufumbo bwalimu kyogamba bo tebafuna butakkaanya n'abantu baabwe babeera nabo ate nga yasinga n'akasente yasinga ne ssente akusinga essente akusinga ekitiibwa akusinga buli kimu omulaba engeri ne respect amanyi okyalako mu kampu y'emipiira ne magogo nga jjalwaga respect gyawa omwami we ne bw'aba alina akasente kagenda okuwa abasambi akayisa mu musajja we that is respect ono tabiraba kukoppa anti kyekyo kye nkugambye nti oyo be bakazi bakimpadde nga ne bw'anaamubulaga ekirungi tajja kukitegeera nga ne bw'onoomulaga ekirungi tagenda kukitegeera yagamba omusajja ono yampamba ndi mu buwambe musajja ki yamubamba ono gw'abadde asula naye tasobola kubanga yamuwamba nga badde yeegazaanyanga ne mu kkooti tumulaba omuwamba alabika mbantu niwo abakazi abamu abatamanyi na bwe babaagala
omusajja abadde teyakuwamba omusajja abadde akulimitinga ku bulabe bw'ogenda kwolekera ng'omukulembeze kino bwe kinaakutuukako kino bwe kinaafuluma oli mukulembeze olina by'otalina kukola kati ye n'akiraba ng'obuwambe tekijja kusoboka nze njagala genda kino ebyamuviiriddemu tobiraba okuggyako nga waliwo ekikyamu ku mitwe gy'abantu oyo kaadi oba omuwa yaaki bwakoze bulungi Kampala muwa bulungi Kampala ki talina kyatukoledde talina ne bw'aba alina ebirungi byakoze nagambye nti ekibi kimu kikira ebirungi kitegedde kati olwedde ebbanga lyonna abadde mulwadde ekirungi omuvubuka adde alina byannyinnyonnyola awo ebyobulwadde ne mugamba nze byabufuzi sijja bigendamu nga naye nze njagala ntereezemu ndi ku nsonga z'amaka bwe njagala otutunuulira ebyobufuzi sijja bigendamu oba abadde akola biki ezo nsonga ze nze ntereeza awo ne mugamba ng'ennyumba yammwe beeremeddwa zibira ebyama kitegeeza musobola zibira byama bya Kampala n'abadde atamu kujja nekisitegeera ono mulwadde eno waakyusa left right center ezo ensonga z'obulwadde yabadde omwami agezaako zoogera n'enzimugaana afe tuli ku nsonga za bufumbo kojja omuntu omulwadde maama gw'atagumiikirizaako anti kyekiraga nti n'obulwadde obwo yadde agezaako okutunnyonnyola awo waliwo ka question mark gyetutajja kugenda naye nze ndi ku maka omukyala yenna ow'ekitiibwa omukyala yenna wayita omukyala omutuufu aba ne waayina okukoma ku musajja we ne bw'oba olina obuyinza obufaanana butya keerako olunaku lumu omusajja agamba ekintu ogaana okukikola agaye wano togenda ogaane saamwenda ogw'ekiro olagawa ogaane bw'oba oyagadde kutambula mwera ziro nga nsonga zakutambula omwami we takuvuga mu meeting omwami we lwaki takuvuga n'akutwala mu meeting nga yasobola okutembeeta n'ofuna ebyo ebikufuula bizi okugenda mu meeting awo nkufunye bwenzi bwe butawaanya abaana bano abawala twalaba abaana abawala bonna bazze bafuna ebitiibwa amaka gaabwe gasaanawo ina upcoming awo ogwendaba naye atembeeta owo agende mu paalamenti era nayo gigenda kuba miranga nga gyekyo n'ekyo ekiri eyo kujja ebintu bingi nnyo ebiri eyo ate ebitagenda kuggwa kati okitegeera bingi ebitagenda kuggwa kati gakyali mabaga mugenda kulaba obuvubuka obukutte obusente bwabwe bubutembeeta bakazi baabwe bagende mu paalamenti nga baawukanye nga tebasobola kubeerayo kali kattiro tewawulira nga bakayana mukono mu baba wantono okitegedde n'ekika baagala bakyuse kali kattiro era buli musajja yenna akuŋŋaanya obusente bwe nti oli mu kutembeeta mukazi wagende mu paalamenti owedde beera next amaanyi go n'omutima gwo n'obwongo bwo n'ebirowoozo byo tebiwa omukyalo tuwenamboze respect yasalawo bba wa musembezi naga beera driver abo be bakyala abateeketeeke otalina kukolako statement ng'oli wano mu byobufumbo mu byobufuzi bakyala bateeketeeke ate singa mwe abaana abajja mmwe abato primary politician mulina okulabira ku basenior politician bye bakola naye mwe munajja n'abaana amalala gammwe b'excitement olw'okuba babawadde cards ono yajja n'amalala maalo tegaali malala ensonga yabadde alina zikwata atya nga ggwe kojja yabadde balina zino ensonga z'okwawukana nakugamba tteeka nze nange sisobola kubeera na mukazi nga tetukwatagana tuyifuna bizibu buli lunaku n'embeera naye era nze bukyambaawo saakawukana na mukazi omu abakazi twawukana nabo kubanga tteeka kitegeera yensonga lwaki n'amadiini gateekawo gali amasakalamentu ebyokwenenya nti osobola okwawukana n'omukyalo ono nga nti nsonyiwa Allah nsaasira nkingiriza obulabe obuli mu mukyalo omulala gwe ŋŋenda okufuna aleme kubanga ono n'amukazi naye nagaa nti nkingiriza neme kuddamu kufuna mwami alina bulabe nga buno ebyo byonna Allah yabiraba nti mujja kufuna ng'okusowagana
mujja kufunanga obutabanguko naye mu kusowagana okwo mukoze eki mubikutte mutya ng'omubaka wa Kampala ng'omukyala omuteeketeke ng'omukyala omubuulirire ne kati kino sijja kitwala nti mukyala mubuulirire muki si mubuulirire famire gye yavulamu si ngunjufu twagirabye nkusinziira ku ono Kagatto kuba ye famire okubuulira awo tekubaawo era nabigambye ono omwana ne mugamba nti kati ne bw'onoolwana Allah ye amaze okukyala tosobola kubeera naye kubanga si ye kalakita y'omukazi gw'olina obba naye. Obusiraamu butugamba nti Allah akuwa ebirungi mu oyo omuntu nga mukwasaganya endowooza enneeyisa n'enkola n'ebisuubizo kyova olaba obusiraamu buga nti wadhaniyatu kati Allah akulaba oli muntu mulamu ate oli ku muntu gwe mutakwatagana naye kyova olaba ataddewo separation ye. Red flag omusajja ono abadde nga azira lwaki abadde nga asirika okwagala bwe kutyo bwe kuli obeera n'ekintu kyonoga nti kinaakyusa yaddala n'ogumiikiriza oluyimba yali Kafeero ekyali ekintu kyange ne mbuulirira olw'okukyagala ennyo kumba embala bya mbulago noono kyabadde nanga naye wano gwe ddayo oli akayimba ka Kafeero ekyali ekintu kyange ng'otalaaze ennyo kati gwe kakkana ono omulenzi Allah agenda muwa ekisa era agenda musitula gwe tokimanyi nti Allah tasitula ali mu comfort zone Allah asitula oyo ali mu kulemera omutemi wagenda okugambira nti nnemereddwa Allah wamuweera omukisa n'amwambusa kati ono agenda musitula ajja kuba agenze katosi Kafeero aga nti nali ndi eyo lumu ndi eyo nkuba ebidongo eno gye ntambulira nti nkuba ebidongo nga ngwa ku kyali ekintu kyange nga byonna byalemwa kiri mu kwenda kyekyekwanira abalenzi bonna agattika abatiini n'abakadde kati alimba vubuka tomulaba nti nno omusiraamu ajja kuyiga ne ku twenge ebizibu byayolekedde ate kweyiga ku twenge stress yabadde asaala kuba byebimu byenkugamba omuntu yenna ng'ayina eddiini ayina by'atakola ate bannange mwegendereze nnyo abakyala abasiraamu abo abeebikkirira akakaya abadde takyakateeka kojja towaayiriza badde lumu akajjako n'atulaga omutwe anti omukyala alina olabira nti ayonoonese atandika okutambula ng'eyali yeebikkirira ntakyebikkirira omanyire obeeranga n'omukyalawo ng'abadde bamukwana bamuwasa busiraamu ng'omukyala yeebikira kasobola nga atandise okugjako obukala atandise okwambala ne ku bipale bisimanyi bigalofulend biboyfulend ebyo ebinenenene atandise oluvambire n'adda mu leegi aba agenderera ati aba agenda kati ono yatuwadde red flag ng'agenda ati akakaya n'asooka akambulako yasooka kweggyako swala ezandimukuumidde mu buyimbu mu kitiibwa ekyandibwandimukuumizza ng'ayina ensonyi eyo swala n'azeggyako kuba oba otya agamba ate nina osaala ku misanvu ate ŋŋende mu zina otegedde wuzu n'otawakkala ogasijja kugenda n'amala okejjako n'agaana naye omutwe guno nfaaki n'akakaaya n'akeeyambula akasuula ebbali Mungu abadde tanaamutuleetera mufukisi kugamba bannaayi ono yagenda dda anti enkima gyekoma okulengeza n'okutulaga amanege naye maama ono nga ndaba gye yagenze munywanye nnyo gwono omukazi ono talinaamu kafa nsonyi byebya nti byenkugambye omukazi yenna nga malaaya taba na nsonyi taswala kiringa musajja nga malaaya asobola okwagala awusigalo nayagala ne neiba era womanyira ng'omukazi wonna womanyira mu abakazi abasajja okwenda batera okkikolera egyo mize gyabwe nti egikunobya nga mbufumbo naye singa omusajja ayagala mugandawo awusigalo ne neibawo oyo nzikiriza tambula mbw'oba olina gy'olaga omanya ono kintuntu mugandawo awusigalo ne neiba omanya ensonyi takyalina oyo omukyala bw'obanga toli bubi nnyo bw'oba osobola okwebuulirira weebuulirira osigalewo naye bw'oba olaba nga kikuyitiddeko ng'osobola okukola ensobi
oyo tunaffe tukukkiriza tukuwa omukisa ogwesalirawo yadde obozzeemu femba kansa ogambe gwe mwami kimala osalawo ki nsooka nenkulaga nti bw'oba ogumye omwami osobola omubeera tajja kukyusa olw'ekino na kino naye okkiriza osigala naye noŋŋamba nzikiriza naye kati weebulirire ng'omuntu biri byonna tubireke naye singa nga nti nsika omutima gwange tegujja muvo famire eno giwa amagezi tugiveeko tetusobola kugiwa amagezi kubanga tegeetaaga ey'omukyala nze ŋŋenda kuwa mutabani wange yekka ne famire y'omutabani wange amagezi kubanga todda mu kamera omukyala ebbanga ly'obaddeko naye lisobola okuba nga Allah lyeryo lye yagera kakkana weebuulirire nga bwe nakubuulidde beera musajja mukwata mpola toddamu kutyoboola mukyalawo however much nti ono mukyalawo naye ate mubaka w'abantu ye muleke yekka yeetyobole yeggyeko ekitiibwa kye gwe kimulekere abantu balaba ekituufu ne Allah waali alaba ekituufu n'amazima agalaba n'ebirungi byonna by'okoze tobikaabira kuba bw'onoobikaabira ojja kuba obitadde mu mukono ogwa kkono ogutali mugabi gwe byonna ebirungi byoga bigamba nti nabikuwa mulillah alhamdulillah twala byonna mbikuwadde Allah agenda kuyisizamu eyo edduwa gy'obeera otaddewo akuddizeemu musera era nkusaba sigala ng'osaala ate era ne bw'oba osaala oyo mukwano gwo kuba mubadde naye ebbanga sigala ng'omukingiriza obulabo obulala obutali obwo kubanga obutambi obw'obusegu busobola okufuluma naawe ng'omuntu oba oddamu n'oswala buto naye ebyo byonna bimukingirize Allah abimuggyeko bireme kubeera nti nno bimutuukako kino kyakoze kimala musigala ng'omuteekako obukuumi n'ekisa kya Allah amukuume ate ne bino byonna gwe bigenda mu maaso gwe sigala ng'omusabira naawe nga bwe weesabira Allah akukingiriza akuyise mu mbeera efaanaganako bw'etyo Allah ajja kusasula musa ndabanga gwe asosodde kojja sayidi nga owuliriddeko emu bwe kuba kwe kusiima nga kwe kusosola kyekyo naye nze buli omu mubuulidde ensobiizi kubanga nono yadde atandise okujja mu kamera ne mugamba gwe beerayo ono mutumuleko ono yeesobyeko yekka yennyini yeeyambudde ati nga teri wadde amagyamu olwedde ebyandibadde biggwera mu famire n'abakadde b'oku kitundu nabo baavuddeyo okuvuma kati ffe tukole ki ffe katubuulire abakadde b'oku kitundu nti beeyisizza bubi ate twongere okugumya ono omwana kuba ono ye yeetaaga okugumya bali bonna byandibadde bisaana okuvuma omuntu babimuvuma ffe katumugumye abakadde b'okukyala abalibadde babuulirira tebagukoze mulimu gwabwe bo bavumye buvumi ffe tetugenda kuvuma mwana ono ne Shamimu gwalabako mu kyemuvumi siina ovumye naye ngezezzaako okulaga nti singa omuntu weeyisa bw'otyo erinnya erikutuuma batandika okutyoboola batandika okugamba malaaya ate ng'oli mubaka w'abantu olwo otuwa kifaananyi kiffe abafumbo kubeera na bugumiikiriza obufumbo bugumiikiriza ŋŋamba ono atukulembera talina kyakulabirako naye kati mwenna abawagizi bashami mu malendu buwagizi musobola obuteeka ku mulenzi oli kubanga abalaze nti asobola okubeera nti good leader era mukimanye nti n'akalembereza ke mubadde mufunye mu kibuga oli yabadde awa instructions musajja ono tumuwe ekitiibwa tumuwe ekitiibwa yeetaaga ekirabo era nennyongera okugamba omukyalo ono ye Zahara naye ogende ku musaalo Allah akola Allah akola Mungu talya mandaazi era ekyo ky'oba omanya nti yongerako akabaani essaawa yonna twaliraba mukyenda gukyuka ne gugenda mu penalty ate ng'omukisa guli wa Zahara era ne bwembanza okugjako nga waliwo ekizibu ekiri mu kitebe ate kyensinga okumanya nti pulezidenti waffe addako ow'ekkumi wawulidde akayimba Viola ke yamuyimbidde bakayita Kyagulanyi ojja kukateekayo awo wansi ate bajja kukalaba bakayita Kyagulanyi batage bagende mu lingi bakalabe ku bwongo bwe ne reasoning capacity ye ne ku bbanga ly'amaze mu bufumbo ne bw'amanyi enkola y'obufumbo yategedde dda either muwala wange ye mukyamu oba mutabani wange ye mukyamu kati ansa agirina kuba era ne wagenda okusuggestinga kaadi egende mmanyi ku ntegeera y'omusajja oyo amanyiwo teri bufumbo buli 100% right tebuliiyo n'obukutte otya webale nnyo buli omu waali walabira omusana n'enjuba mu maka ge mutabani we yakoze obwenzi ani dokita yayenzeewo tonna biwulira
Just mpulira propaganda waba Facebook in-laws. Oyo propaganda oli musajja musiraamu. Wafuna haki ey'okubiri obuba bwenzi. Eddiini ekikkiriza. Haki ezi. Nya ayinako emu yokka. Ye ayinza okugamba nti nze kanfuna omukazi ng'alimu haki bbiri. Namanya nti Leema alimu abakazi babiri. Naye kanfuna omukazi ow'okubiri omulala naye ng'alimu abakazi bameka? Babiri. N'akoma ku bakazi babiri nga balimu babiri mu bana. Singa yali wakuwasa obusobozi abulina, singa bbanga lyamaze ne Leema, singa ayina ababiri abasatu. Mbu baamulabirawo nga takola eki. Mbu omusajja oyo mwenzi. Era omusajja yenna ayina ssente, omusajja yenna omukozi, omusajja yenna amanye eddiini, asobola okunyweza empagi z'obusiraamu. Ebyo basobola obbibagamba naye nga babibagamba bakaafiiri. Bo bafumbo. Anti kyenkugambye abakaafiiri. Kati gwe omuntu atasobodde okukuuma relationship emyaka 2 ovunaana otya omuntu akumye mukazi w'emyaka 10? Ensonga nkulu. Gwe n'olaba nti olwaleero akoze ensobi ennyo ng'amaze ne mukazi w'emyaka 10. Obadde tobiwulira. Omuntu tasobola kubeera mu relationship kumala myaka emeka? 2. Naye asobola okujjayo n'akola statement kwamuza ku bufumbo bw'Abaleema. Eno apu we yansoberera. Apu y'ekisiru eno we yansoberera. Tasobola kukuuma relationship myezi 2. Abakazi abasinga obungi tubakyayira ku date. Ekituufu. Ng'oli mu kumukwana n'omutwala ku date n'okyayira eyo embuguyu. Naye asobola okukwata essimu ye n'akomenting omulemazi. Omusajja oyo mwenzi twamulabirawo. Twamulaba mwenzi. Mwengaba. Ebyasirika weebityo. Mwengaba. Nange yaŋŋambako. Lwaki tewakkiriza? Kati mu Uganda wano mbakazi ba Uganda buli omukazi asobola okugaana amuza. Musajja ali handsome. Ali handsome. Agumidde. Lwakuba nti ffe bano Abannayuganda oba ffe abantu abasirusiru handsome tumanyi nti omusajja alabika bulungi. Handsome ayika akalina. Bulungi nnyo. Buli mukazi yenna wano e Kampala kirooto kyakuba na musajja alina busobozi. Kituufu. Ekyokubiri alabika bulungi. Ekyokusatu yasoma. Ekyokuna ali presentable. Ekyokutaano tulina abasajja betutuuka. Ekyokutaano gwe oba okyogera kuba oli musajja musiraamu. Ate nga kyekikulu ku bintu byonna ebya Amazon. Engenda avuga mpanvu njereere. Ekyokutaano annyikidde mu ddiini. Buli muntu yenna yandifunye ng'omuntu annyikidde mu ddiini kuba aswala. Ekituufu. Mulimu ky'oba ogenda okukola n'oga eddiini yange. Banandaba batali bagamba olaba omusiraamu. Yatereeza ne Leema. Emyaka 10 Leema akuba nnyimba za mukwano. Luli yakubangayo era omukwano lumu n'akaaba. Yakubangayo omukwano lumu n'akaaba kati emyaka 10. Takubirangayo lukaaba. Ali bububenjeja mitima. Bulongoosa mitima. Bukuuma bufumbo. Butuzaamu tugende mu bufumbo. Byalimu. Omuntu situation gyalimu mwayogerera. Ekituufu. Leema yatadde oluyimba lwonna. Agenda kuleeta luyimba lulala nga lulungi nnyo nga lukubiriza bakyala kwaniriza bajja baabwe kubeera mikwano gyabwe. Tulingiriza nnyo obufumbo obutali bwafu. Ate ng'obwammwe bwabalema. Ebyaddala. Obwammwe bwabalema temulingiriza obwabali obulungi. Motoka ya neighbor weba empitako efuuwa omukka otambuza bigere. Omusajja oyo yantama. Buli waayisaawo ekimotoka kye kifuuwa omukka. Kyokka ggwe oli ku bigere. Lwaki tokola eyo n'etafuuwa mukka futusubisi. Oli ku futusubisi olwanala wa Mitsubishi. Olwo kubalansinga nga naate kubaawo. Tewali. Fenna tulina bigendererwa birala. Oli wa futusubisi oli mu kuyomba na wa Mitsubishi. Oli muwulu olina kyeyombekedde oyomba na mufumbo. Ola ani asaasaanya amawulire gano? Abatalina byakukola. Bwe mukulu ono tatabaadde woowe. Abatalina byakukola. Era omusajja yenna omulamu. Sajja luba lwa mbuzi lwegaaya buli kadde. Naye ekikulu obukakafu buliwa. Bwe twagala. Teri yaleese bukakafu.
woza agenze mutaddewo obufaananyi butategeerekeka. Muyina ennugu, bwe baamulabirawo bayina ennugu. Wano mu Afirika, mostly mu Uganda, w'okola ekintu nga kigenda kugasa omuntu omulala akirabireko, abaagala ebyokulya ne bakikuba. Yaddala. Wano mu Uganda, buli abatandika bizinensi ayita mu kuvumirira nkadde ebaddewo. Kituufu. Singa ebyo tubyejjamu tujja kugenda mu maaso, singa twejjamu emitima egyo emibi. Leema yavuddeyo n'abaga nti omwami wange mukooye agenda. Sinnamuwulira. Ky'ogamba mmwe musinza Leema obulumi ng'omusajja w'agenda. Abana bungi ye. Kati oba ye nannyini kintu tannavaayo. Bizinesi ya Kkojja Kitonse eri mu kugwa. Naye eyiye eriwa. Ali mu mbuutu talina ttabu. Nze ngamba naye Kkojja bizinesi ng'egenze. Nannyini yo tanyega? Tanyega. Kati gwe owooza otya nti Leema ali mu buzibu bbaawe agenda, nga ye omuntu ali mu buzibu tannaba kujja babulya buzibu bw'ayitamu? Lwaki tulingiriza nnyo ebintu bye tutamanyi? Lwaki tubeera nnyo abatalina bya kukola? Ky'okolaba n'enkyukakyuka egenda tukaluubiriza. Tukola nnyo ebintu ebitava ku mulamu bitali bya nkyukakyuka, ne tudda mu bintu ebyekyana ekito. Obufumbo bwa Leema bugenda obwo bunywedde kyenkana ki? Tulina osooka buuza. Leema tamanyi bwe baagala musajja owuwo aliwo. Bw'amukwata bubi. Bawa Leema mwenzi gw'oyina embuzi. Ate toli mbufumbo, yavaako lwaki gwe atali mwenzi? Atali mufumbo. Toli mbufumbo, toyina mbuzi. Kyokka ovuma omusajja wa munna ali mbufumbo nti mwenzi, eyiyo yalaga waggwe atali mwenzi. Bwe munnange saamanya. Tulaba nti emitwe mikalu. Nati tulina ebikumanya ebitukwatako ne tetukwatako. Ono propaganda? Oba propaganda, oba kituufu Leema akiwuliriddemu emirembe tannavaayo. Tannavaayo. Tetunamuwulira ng'ayogera. Obufumbo kukkaanya. Kituufu. Naye mbadde nsazeewo engeri gy'obeera bizi otuma ogenda mbivvulume. N'enfuwa nange nkooye okutambula ennyo mu mpewo kuba si butonde bwange. Oba nfuneyo aki ey'okubiri bw'osazeewo nti ye kale bwekyo kisoboka tukikole. Leema akoze bubi, akkookeriza omusajja wa Leema akwanye. Bali omanyi kye baatuuseeko okutuuka ono okuleeta omuntu. Tetulina osooka obuuza. Ky'olina n'osooka okumanya nga tonnaba kupalapatanya. Muzeeyi tosobola kugamba nti nno Amuza yayenze nga si Leema yakikubuuziza. Leema bw'akuteeka mu kkooti. Kalebule. Ndaga. Yayenze ku ggwe. Tulina nnyo bandi wagoni tugwira nnyo ebintu bye tutalinaako bukakafu. Tubuukira. Twagala nnyo kabampaani. Kati ogenda kulaba obusenge obutalina makulu. Nga bukola ki? Motivational speaker obutalina makulu. Bobo bawafumbo. Gyali nga senga nga motivational speaker ng'alina omusajja wenkalakkalira. Tandika okuba ttooki. Nga gabba wange y'oli. Tebabalina. Balina ba smart wire. Kati batubuulirira biki mu bufumbo? Ky'ekyomutwe ebikalu. Tosuza yadde omukazi we. Omuntu n'asuza omukazi. Omwaka ogusooka ne guggwako, ogwokubiri ne guggwako, ogwokusatu ne guggwako n'ogwokuna. Oyo muwenge ekitiibwa. Yaddala. Ne bwe bukya ku makya ne baawukana ku mwaka ogwokutaano. Still sigala ng'omuwa respective omukazi atannafumbirwa noonyanga musajja oyo. Osobola okugoba omukazi ku makya ng'omukwanye lwaggulu. Nosula naye ekiro kimu n'okeera mutta nga w'omudropinga ogenda mu blocking toddamu kwogera naye. Kati saasiramu. Onfuna? Nkufunye bulungi. Nammwe munfuna? Abo simanyi. Muli baddembe okunfuna oba obutanfuna, buli muntu atwala opiniyoni ye. Twegereze ebintu ebimu bye twogera. Twogera tosooka kusabukanga. Sooka weetegereze.
lekera ogenda n'omuyoyolero. Asiimye akkirize, atasiimye agaana. Amiina. Tumalirize ne muwala we. Ani? Akuba wange kasitoba kuva ku mwaka gumu mpaka ku myaka 10. Aba muwala we. Irene na mubi. Irene. Oyo antamye mutima mubi. Kujja. Irene. Anti ajja kugenda n'embasawa ye kati era agenda. Muntu atasonyiwa aba mulogo. Mama ye muwandise mwaka tano. Kati oyo agenda kufa abonaabona. Atya. Anti mama bamusiima ekintu kimu. Kiriwa? Butakujjaamu kusuula n'akuzaala n'akupooshinga n'akuyonsa. Bangi babajjeemu. Eyo toli musasula ekyo n'okimalayo. Ng'ogenda kisasula otya? Toli musasula ekyo n'okimalayo. Ne bwakeera ku makya n'akwogerera, ne bwakeera ku makya n'akukyawa, tasobola kukukyawa. N'ofuna omuntu akwagala ng'ataakusindika. Kiba kizibu. Tali kusonyiwa. Mwababiri ku social media abaganze nange mama wange namwesonyiwa yankola bwati n'ekifo mu ggulu tokirina. Era ne Bible ekyogerako. Ne Quran ekyogerako. N'ekifo mu ggulu tokirina. Otyanga kitaawo n'ennyoko. Maama ne bwakeera ku makya n'omuteresa obuwumbi 10 n'akubulokinga n'abukozesa still aba akyakubanja. Nganzibye kojja. Aba akyakubanja. Ziri sente zange. Azitutta aba akyakubanja. Nazimuwadde. Aba akyakubanja. Kikyamanja ekyo. Tewazimuwadde ate yagenze n'amenya seefu wo. Wazirese n'ozimuwa tiwaziwadde mukwano gwo gwe weesiga. Anti maama anterekera. Era bw'aba azikozesezza oba tonnaba musasula aba akyakubanja. Amanja ki ekyo? Maama naalya akatooke. Ogenda musasula ddi? Akatooke n'akalya. N'agaaya ettaka nga gw'oli musabisizza mu lubuto. Ate baŋŋamba batera kulya lya kaabuyonjo. N'akeera ku makya ne bamugamba nti ojja zuuka saa 11 otambule omwana afune empewo ali mu lubuto. Ogenda musasula ddi oyo? N'akeera ku makya n'agenda n'atambuza ebigere ne lubuto lumuluma ne yeebamba n'apuushinga. Ne bamugamba kati yonsa emyezi emirala emyaka emeka? 2. Ogenda musasula ddi oyo? Ekyenda kye weerabidde ekyenda bakisala. Ne bakwata ku kyenda ky'eccara ne bakucula. Ogenda musasula ddi oyo? Omusaayi gwe ne guyiika. Ogenda musasula ddi oyo? N'atandika okukuza. Kubanga bw'agamba nti maama yankola ebibi bingi, maama yankola ebikyamu, maama yankola maama ono wa mutima mubimbu. Kitegeeza yabikukola otegeera. Aweerya emyaka gyonna gye yakukuza okutuuka okutegeera okulaba nkwawula nti kino kibi kino kirungi. Byonna obadde ku ye. Ne bw'aba yakuzaala buzaazi n'akuteeka n'akusuula. Era tosobola musasula kubanga yali asobola okukuggyamu. Ekituufu. N'otabeera ku nsi. Kisoboka. Kati ebyo tolina ky'ogenda kumusasula. Era tokirina. Temubeera stupid kutuuka ku ekyo, kutuuka kugamba nti ngenda kuwandiika ekitabo ku maama wange. Nze ndi omu ku batakikkiriza. Yagadde kuggyayo obulumi bwe. Abututere mu kitabo naffe tusome. Tokolanga ensobi n'ozaala omwana alina omutima ogufaanana ogw'oyo omukazi. Era mwenna abazadde abali embuto buli lw'otunula katabo ako nga bakataddeko ng'oli lubuto weewande ku mabeere emirundi 2 weekingiriza ekizibu ekyo. Ebyadda. Nenzaala omwana wange nankolako ekitabo. Maama w'oyo omwana kati asobola n'okwetuga n'ekizibu ne kijja ku kitundu. Ebyaddala. Ekyo ekintu kinene. Maama Irene. Ekyo ekintu kinene. Simanyi biri mu kitabo. Ne bw'obanga mu kitabo kuba gwo kiŋŋambye. Yakiwandiise. Bw'aba yakiwandiise nga kivuma maama. Oyolekedde kufa. Oyolekedde okubonaabona. Era abakisomyeko bagamba olina kubanga oli mugumu nnyo kuba osobola okukisoma amaziga ne gakuyitamu. What a stupid daughter. Fubanga nnyo. Mwe abakyala abagenda okukola puroguramu eno ne bawakoma okuzaala weewande ku mabeere. Ebyadda.
toyina ekyosobola sasula maama. Kizibu ogenda muwaaki. Nze nina ebintu biri bye sisobola kusooka kuwa maama naye ng'ebisigadde byonna mbiwa maama. Ekisooka maama wange bw'aba ayagala olugoye nga ne mukyala wange ayagala olugoye nsooka kuwa mukyala wange. Lwaki? Then ne nnoonya olwa maama. Maama oli eyakuze. Lwaki tosooka ye? Ayina taata. Obuvunaanyizibwa bwa taata. Kati alina kusooka kunnyinnyonnyola nnyo lwaki taata tannabikola nze ngenda obbikola. Taata yafa. Era ne bw'aba yafa maama yafuna okwagala kwe eri taata. Kati ate nange bwe nnaagamba nti nange first priority olugoye nsooke kuwa maama ate kijja kuba kibi. Ani agenda okumpeera mukyala wange? Amalezi ageze mu bwa smart wire. Weebale nnyo. Ekyo abasajja era abasiru mutera nnyo kikola nti maama mwagala nnyo gwenna osooka okuwa buli kimu oli musiru. Ani agenda owa mukyala wo? Ani agenda okusooka nga owa mukyala wo? Musiguze ate omukazi n'ayenda. Mukazi yayenze ate oba maama oyo first priority. But tetukyawa bamaama kubanga toyina bugundi bw'ogenda musasula, toyina muwendo gw'ogenda kusasula maama. Naye Irene ye atasonyiwa. Gw'atasonyiwa oli ki? Sooka olowoozeemu maama yakuzaala, ekyo kibanene nnyo, yakuyonsa, ekyo kinene nnyo, baasala ku kyenda kyekyo kinene nnyo, yayiwa omusaayi ku lulwo, ekyo kinene nnyo. Tokimanyi nti okuzaala kufa? Yagumira okufa ku lulwo. Ate gwe oyagala kumwettira ng'okuze? Kazi oyo alina omutima omubi. Ebbanga lyonna n'akunaaza ekyogo n'ofuna n'omukisa n'omanyikwa. G'omanyi abantu atanaabye ebyogo. Oba lwaki abantu babadde emikisa ate bayonoona bwonoonyi? Ebyaddala. G'omanyi abakazi omanyi abaana abazaaliddwa tebalina mikisa bangi. Ng'ebyogo babinaaba kati bukulu najja naga kujja mpaayo eky'omukisa ekyambulula n'ekitebenkeza ng'omwana ali mu kweyiya abazadde be baamukotoggera. Bensinga okufuna. Era ekyogo kyange kitambuliramu abo bantu batafuna mukisa gw'abamaama kyogero. Naye maama wo n'afaayo nannyo ne bakutemera ekyogero ekirimu oluganja lya Irene Muganzi. Ebyo byonna miwendo gya maama. Maama yalunga mu mikisa gya dduniya na kuyimba nnyo okufuna obuganzi mu bantu. Yasoose okukwata omuzindaalo. Tebali eyo abapukamingi ayo balaka echoice bantu tebali eyo wansi. Gye bali bayimbidde emyaka emeka mingi. Balina hiiti. Maanyi ga maama yoyo. Maanyi ga mukyala oyo ye mukyala naddala eyazaala. Simanyi nnyo kuyimba naye nze ennyimba ezo ntero ziwuliramu naddala ezo zirina amakulu. Kati ze Luzinda simwagala okuba bwe yawasa omuvubuka. Saamwasiima njagala afudde ku bano ba Kampala. Omuvubuka yawasa bazijjawa naawe sente. Omuvubuka se oyakolamu. Buli muntu alina ebirungi n'ebibi. Kati atulaba nti ate yasomesa Irene Nambiru yagaana kuyiga buyizi. Maanyi ga maama oyo ye muzadde naddala eyazaala asaana ekitiibwa yakimuggyeko bujja. Kayimba ka Munyanywe teyakawulira. Omuntu yenna atategeera bulabu bwe bugenda mu maaso bw'atyo bw'alina okukola ebyaddala. Bwe batyo bwe beeyisa. Okubuulira kuno kwonna okwaliwo teyawuliramu wadde ki? Yadde ekimu bwe kiti. Kale neeyongedde omukyawa Irene. Neeyongedde obutamwagala Irene. Neeyongedde okumulaba nga atategeera Irene. Neeyongedde okumulaba nga atali muzadde Irene. Simanyi oba muzadde. Muzadde sebo abaana be bali oba Sweden. Alina abaana atali omu atali babiri. N'abaana be ne balaba bino. Ate bakole ki? Abaana bali bweru yaayidwe ali Uganda. Tulina engeri gy'osobola kubuumabuumamu Irene n'omubuulirira. Takyasobola kutegeera. Takyasobola kutegeera. Ebyaddala. Emyaka gy'alina gimala okwebuulira n'abantu baatambuliddemu abakulu. Ba Professor Gilbert Bukenya baali mikwano gye. Ne Katabo Gilbert yaliwo nga bakatongoza. Kyokka oyo Gilbert Bukenya
ye muntu gwe nalimbaddeko naye asinga okwagala maama we. Era simanyi lwaki teyamubudde anti kyebagamba nti nno embuli etefa yonna. Oyo Gilbert ayina maama we bamuyita Francisca Nabulo. Yamubbulamu eddwaliro, yamubbulamu ekizimbe, yamuyimbira n'oluyimba. Ono yennyini ye yaluyimba. Nabulo ne wookadde wotyo omukwano gonze kunze. Maama wange tegulikyuka. Bukenya yagula oluyimba lulamba kuluyimbira maama we. Nga nda luyimba? Ono yennyini Kabwejumbira kati ate avuma nnyini. Yakoze ati? Abantu gye balabira ebirungi ku bamaama baabwe. Yamulabye kumuvuma. Ogenda kubonaabona gwe. Ate ogenda kuwangaala, togenda kufa kati. Afune kuboneebone nga oli ku buliri, ekirwadde kikuluma, ng'abaana bo tebakulabirira. Ebyaddala. Allah bamugereza. Tebamugezesa. Ogenda kubeera kundi, Mukama agenda kukuba ebbalayo ofune ekirwadde. Ne bwedi bamagombe mulijjanga ne mutera katambi ako ku ntaana yange. Kyekiri ky'obuuza mbu gwe atasonyiwa wabaaki? Anti kati yatandika n'eddogo. Omuntu w'otulira owandiika akatafeeza butaloga maama wo. Omuntu yenna atasonyiwa aba mulogo. Ebyaddala. Ng'ate muzadde gw'oliko. Ng'oli ku maama wo. Gw'ogaanye osonyiwa. Nina obulumi bungi yampisa mu bingi. Ebiriwo ebyo ebisinga obutakuggyaamu kusuula. Ebiriwo ebyo ebisinga obutakuggyaamu kusuula. Yene ku mpisa zezo zaafaanana bw'atyo nga bw'afaanana. Nga lwaki omuzadde takuwaayo? Anti mulimu abazadde waatukanaga mwana wange omonyabonyeza kankuteera ensi. Kati maama yamuteera ensi. Era mukadde gye nkusaba yonna gy'oli, oba oli ludda oba oli luddawa, gumiikiriza. Beera mukkakkamu, empeera yo wagitewukola. Olwedde wazaala omwana n'abeerako ku nsi, eyo y'empeera yo oba ogimaze, babajjamu bangi. Naye ggwe guma, beera mukkakkamu, Allah ajja mukusasulira. Amiina. Era gwe sigala ng'omusabira ssaala nnungi ogimuggyako. Maama. Empeera maama ajja kugifuna. Kubanga ne bweba kkapa nti kkapa yezaala emiyaayo. Yeba kkapa n'ezaala emiyaayo naye omanyi bwegireka ereeta emisinde bweti kasita gwekanga ng'erondamu obuteekanze. Gule n'eguleka wali. Ogwekanze ng'egulekawo. Etegererawo mbu ogwo muyaayo. Kati ayinza obba ne maama ne bwe yali azaala yajjanga n'Irene yeekanga. Naagala lwaki simuta. Maama ono yasosola Irene kyobola obusungu alina bungi. Nze nange nakula taata wange ndaga nti tanjagala. Nze. Naye nkitegedde bukulu nga ntudde naye. Nangamba walina ekyejo kingi ng'oli munafu. Njagala nkulage nti toyagala weekolere. Kati ndi omu kuba best. Irene ono before nga tanaakola bino byonna byonna. Bw'olinga nagamba yali alina otuula ne maama. Talina tuula na maama we. Ng'otuula ne maama we otya? Omunnyonnyola maama ki? Lwaki wankola ki? Olina kutuula n'abantu bakulu. Abakulu be batuula ne maama wo. Maama wa Irene y'alina essonyi wa Irene. Si Irene kusonyiwa maama we. Ate nga Irene agamba maama maama akusobya naye ng'alina ensonga lwaki akunyigirizza. Kati ono tategeera butegeezi nsobi ze. Ky'oba yatalina na bufumbo bwe yali awangaddemu. Buliwa kuba tawuliriza tamanyi nsobi ze. Muntu nno omubi atasonyiwa mubi. Twalibeera wano nga n'abasajja bano emisinde baagidduka lwa mpisa zino ono zalina. Naye gwe omanyi omuntu okuvumirira n'awandiika mu maama wa Katabo. Tunavumiria, tunaendelea. Kamiri yatugamba. Kati ono asaana kuziikwa Kololo. Mubazira? Ono omukazi muzira asaana kuziikwa Kololo. Kati ono tagendera awo wabikompola mu bbanga. Balina okuba waggulu. Bamuwe ebimuli. Engule. Bamutikkire. Omukazi engwanguli. Ono waakuziikwa na mudaali.
ye atasonyiwa anti ontalina replacement mu ggwanga. maama nawankola ate ebi bitya njijukira emyezi 9 giri obutanjijaamu okumusala ekyenda omusaayi gwe ogwayiika okunyonsa emyaka 2 ogenda okunkuza paka wentegeera ogenda bimuddiza ddi ogenda bimuddiza ddi tewali abasajja beegatta n'obuweke bwa family planning emitwetu ebyaddala olukumaliramu ati awo wennyini okamire otudda akakamire nga kamire toleeta ebizibu ye maama teyakulabamu kizibu kamire nga ndaba abasajja bw'agenda oggula obukebero oba kondomu agulirako liidiya okamira ndaba akuzina kali mitwetu miranga ndaba aye muzeeyo olwawo badede koja kitonsa zage koja bagirira abantu tuve wano amma mujje wano emakindi abaana bange ab'obuwala abalungi abasobola okusonyiwa bamaama baabwe mujje wano emakindi munaabe ku kyogo omwana omuwala anaaba ku kyogo weekiri koja omuweebwa weekiri n'ofuna omuweebwa oluganjo omukaabira balitenda buganzi bunkyukire byonna mu ebiri mu kyogo kyaffe jangu wamu okinaabeko bulungi nnyo obeere omwana ow'obuwala omulungi alowooza obulungi nammwe abaana ab'obulenzi namwe mujje munaabe nabaga nti ebyogo bibeera 3 ekyambulula eky'omukisa n'ekitebenkeza ebyogo bino 3 bw'obifuna osooka n'onaaba ekyambulula ne wejjako ebisiraani byonna n'onaaba eky'omukisa kyekyokubiri n'onaaba ekigutebenkeza kyekyokusatu ebyogo bimeka 3 omala okubifuna n'agamba nti buli wa ddiini yenna akinaaba oli hajjati oli sheeke oli ani oteekeddwa okubinaaba lwaki ini nabbi muhammadi baamuloga abantu ab'emitima emibi gye bali bo tebaggwaayo kati beekingirize olebe funa bizibu ate bikutwala mu siriki yes then abaana ab'obulenzi nabaleetera ka Vigamen Plus nabaleetera ka TFT nabaleetera ka Vimen Extra amatondo 15 n'otabaala ekyalo nabaleetera ka pickup ointment oyisaako buyisa bwoti muve ku putulu putulu ajja baleetera putulu ajja baleetera ale prostate buli lwositula omusuwa guno ng'ogufosinze spam ze zijja zibeera fake kati bwe zijja nga ziyita mu nsekoomo zireka zidamejinze kyangu nnyo okuba myaka 4 n'otandika okuba ng'omusulo gukuyitamu era mmanyi experience kati abavubuka bagifunye ali mu myaka 4 myaka 2 myaka 35 omusulo tegukyanywerayo kitegeeza urethra eri damaged olw'okuba mukozesa ebyo ebintu ebyo biputula ebibaleega emisuwa noisanga nga emisuwa gyaffe gyonoonese so omuntu alina kuyimuka ono feeling so si kuyimuka lwa pressure yimuka lwa feeling then omala okuyimuka spams ziri zijje nga zimakiwalinga sobole okutambulamu zirekemu glands zaffe baana ab'obulenzi temubuukabuuka nakizije nakituuse olw'okuba mwagala okukakasa still osobola okukola sisitimu yaffe n'okakasa omuntu gyebiri ebyaddala yes wano bakojja buli kimu ekiri kimanyi namba y'essimu eri 0759 abakyala ne bakolera ka Natural V mazzi gatandikirawo nakyo olusu tebibaamu ebyo byonna nkuweerako ka Gin Wash Lady Oil n'abamasavu twakisiva wano mashallah kojja ngenda mukomyawo omulundi omulala tutemeeteme ensonga mubadde balayi balungi Jingo Master Collection yabadde mu byuma mubeere bulungi mweraba